Ampuliriza nkulamusiza konyo yanajo sinziro okuliriza mandu so 89 akatonyiza biri CBS FM radio Sabasajja Kabaka yabavubuka ab'omulembe omutebi. Nze Kalule lameka kulamusako dakika ziri 13 zokka zimaze okita ku ssaawa M yakongezi ko lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 10 omwezi tuli mu gwa 10 omwaka gwa 2024 omwaka tugutambula olunaku lw'ejjo twabadde mu meefuga ga mulundi gwa 62 ati n'ebirala bingi bibaddewo olwaleero. Ab'ekibuga Kampala bakubaganya empawa ku nsonga y'okuwaayo tenda eri munaso gwanga lya Ghana okukulaakulanya kiteezi ne bagamba nti nedda tetujja kukkiriza tumala kuteesa ku nsonga zino. Bagamba nti Minisita Kyoffa Togabye Kabuye yeetumiikiriza okuwaayo tenda eno, naye ate ye Minisita Kyoffa Togabye agamba nti natumiddwa olukiiko lwa baminisita tenda tugiwe omunnaggana atereze kiteezi. Ebyo nabyo biri awo. Ebweru w'eggwanga bingi gyebiri okulwanagana kukyagenda mu maaso mu Lebanoni, mu Rwanda ndolugaza bangi bafudde, naye ate omuyaga ekika kya Milton gukubye nnyo ebitundu by'e Florida mu America, era abantu abasukka obukadde amayumba agasukka ne business ebisukka obukadde 3 tebalina masannyalaze. Abantu bangi badduse okwabulira Florida ne bagenda mu bitundu ebirala naye basobole okutaasa obulamu. Kitegerekese nti abantu bana baba bakakasiddwa nti bafudde, abamu baddusiddwa mu malwaliro, wateereddwawo ennamba z'essimu, email, za WhatsApp, bw'oba ng'oli mu buzibu basobole okulaba engeri gye bakutaasaamu, naye ng'embeera nzibu. Omuyaga gw'amaanyi gukuba amazzi ne gugambusa mu bbanga ne gakola ng'ensoke ne galyoka galumba. Mataba gasizeko ebitundu eby'enjawulo, miti gigudde, mayumba bagatikkudde, emmotoka bazitutte, bingi. Abantu abali mu bukadde be badduse Florida okusobola okutaasa obulamu, naye nga mbeera ekyali nzibu nnyo. Guno muyaga guteekebwa mu mutendero gw'okutaano ku miyaga egy'amaanyi egikuba ebitundu bya America n'ensi endala, ne guteekebwa ku mutendera gwa kutaano, n'olwekyo muyaga gw'amaanyi nnyo. Olunaku nga luno olwokuna tubeera n'ababaka ba Paalamenti. Jamu mungi akutte buli wamu, ne wano okutuukira ddala ku masengere wonna wakutte, nawe ekiti abamu bakyali mu lugendo olw'okutwegattako. Naye munnamityana yasomose oyiseewa? Siyinza nakugamba engeri gye ntuuse wano, naye nga njagala kubuuzaako bonna abataddeko radio ya Ssaabasajja CBS nti mwebale kubanga gye muli. Njagala kwesaayo nnyo bannange bwe tubadde waliwo kansala Anne Miriam Lugendo ye vice chairperson wa Mityana district, n'abagereka kansala Semugabi, tubadde ne kansala Deo Kirume. Era njagala nnyo okulisaayo ab'ebibiina ekyakwagalana mu kito, ate saako n'ekyaba kuseka majja. Kojja wange Ntambi yabadde abakulembeddemu, tubadde mu Tamu division, era eyo nno gye nvudde okutuuka wano. Era nga bw'obuuzizza otuusa otya, ebitundu bingi biri mu jjaamu w'amaanyi, ne Katonda ansobozesezza okujja. Kkiriza Lamek mu kubuuza ku bantu, nkuliseeyo n'abantu bwe twabadde mu Guluukosajjo ku butaka bwaffe nga tuziikirako jjajja Kayira Gajuule olw'okufiirwa muganda waffe ate muzzukulu munnaffe Allen Namagembe. Kitalo ddala naye abazze otuziikirako mukuliko eyo nnyo. Eggulo sakulabye Busia Uganda badde jaguza emyaka 62, ate abakulembeze baffe Cream tubalaba nti bakiikinisa kulengedde. Saabaddeyo. Ndi very consistent ku nsonga gye nkugamba nti Uganda okuterera kwayo kujja kutuuka nga abali mu buyinza ssaawa zino nga bavudde mu kakati ebintu byonna ebiraga ameefuga. Lameko jjukira musanje ekyasooka ekya opposition nga ndi minisita avunaanyizibwa ku mawulire n'okulwanyisa obukenuzi. Nina ekiwandiiko kye nayanjulira Parliament nga ngisaba nti ensimbi ze tukozesa mu kusaasaanya ku mikolo egyo nga independence tuzikolemu ebintu ebirala ebiyinza okugasa bannayuganda, gamba ng'okussa malwaliro oba mu masomero. Olw'ensonga n'ennyini independence bw'ogiraba ogenda okulaba nga thimu eziriko ate za kibiina kimu, nga tewali bwetwaze, nga tewali nsonga lwaki nange nandibadde nkola ki
njegattako kubanga abali mu buyinza ssaawa zino baali mu okutegeera nti ennaku ng'ezo zandibadde za bannayuganda bonna zandibadde za kwefumiintiriza ku biki Uganda byandibadde etuuseeko mu meefuga ekitali kituufu ate nga buli omu akiraba. Tabeefumiintiriza bayogedde ku bingi olugendo bwe lutambudde olw'emyaka 62 babyogeddeko. Babyogeddeko okwogera ku kintu n'okukyefumiintirizaako n'okukola okutuuka ku birubirirwa ebyo byanjawulo. Kaakati nze mpulira nnyo emboozi eyogerwako okuzimba amakolero kati olwaleero nze mukakiiko ak'ebisuubizo bya gavumenti. Ekimu ku bisuubizo bye tuli mu kulondoola kyekisuubizo ky'okuteekawo amakolero ba industrial parks mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era ng'ekisuubizo kyakolebwa mu mwaka 2021-2023 ogw'ebyensimbi. Naye weesanga ng'oba oli awo singa ekyo kikolebwa wandibadde waliwo emirimu egifuniddwa. Naye twagenze okuzuula leero ekiwandiiko minisita kyaleese. Ekisooka ekisuubizo kirimu amakolero ago ba industrial parks ezo 23. Ekiwandiika kireese ng'agamba 25. Bwe tugenza okyekenneenya nga mulimu 41. Bwe tugenza okuzeekenneenya nga waliwo ze boogerako nti nno bazikola nga zaaliwo dda. Gwe Kaweeri ogimanyi ova mu Greater Mubende nganze. Kyogamba Kaweeri Coffee togimanyi. Kati omuntu ayinza okulimba nti nayo bagitaddewo oluvannyuma lwa 2021. Eruddewo. Kakati ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira toyinawo olabira bwetwaze. Omukulembeze eggwanga Omubaka Kakoza nsanyusa okulaba lamusa ku bantu katono. Neyanziza mwami Lameka. Traffic jam akutte kaba oyogedde. Akutte. Endowooza ayinza okuba nga aleeteddwa obuguudo bwe twayitayitangamu obwo bw'ebbalibbaliyo. Balabika bali mu buterezebwa. Ate ne rounds about ezennene aba ziriko kati ng'ewandige influencinga kinene nnyo ku traffic jam. Ne mukama mulungi nti tuli olw'okuno olwaleero ku rediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Kale ssebo Omubaka Joyce Baagala President Museveni bwe yadde ayogera ng'asinzira Busia jjukira twabadde ne President Faustin ow'eggwanga erya Central African Republic. President naga nti baayogedde mu mbozi y'akafubo ne bakkanya okutta omukago mu byensuubulagana era naga nti bazimba amakubo agayunga East Africa ku ggwanga lya Central African Republic. Naga nti agenda kwogerezeganya ne South Sudan ne DR Congo okunyweza entambula ezo eziyunga wonna okunyweza obusuubuzi oba regional trade obusuubuzi mu kitundu kyaffe kino. Ndowooza bino byetwetaaga. Kakati Lameka kituufu nti twetaaga okunyweza obusuubuzi n'amawanga amalala eggwanga lisobole okukula. Naye tuyinza kugaba walala nga tonnagaba wuwo kubanga obusuubuzi tebuyinza kutandikira mu bbanga. Era enguudo ezituuka mu mawanga ago teziyinza kutandikira mu bbanga. Enguudo ezo bamakubo agagoogerwako galina kutandikira mu Uganda. Amakubo mangi nnyo mabi mu Uganda. Naye bw'obanga oyagala okuyunga Uganda ku mawanga amalala ekyo kigendererwa si kibi Lameka nedda. Naye nga tonnaba kuyunga Uganda ku gali amalala ogenda kugatta luguudo ki oluva wano lutuuke mu Central African Republic. Mutugamba nti zaakolwa ebbalibbali. Baani ababagamba? Mu ababaka abatambulako. Ebyo bye ndi mu kugamba. Ekirungi babaka bokasi be batambula. Ate bannayuganda nabo balina okulekeraawo okwebuzaabuza nga ggwe Lameka ate ng'oli munnamawulire. Ekinkoze obulungi nti akubiriza programu eno ova mu kitundu gyenva. Ova mu kitundu gyenkola ki? Gyenva. Kogambe bugambi nti oyise wano genda Mubende. Olwawo lwali luwedde. Bakyalukola. Kakati bw'obanga tonnamaliriza za wano kubanga okugatta Uganda ku ndala walina okubanga zina we zitandikira. Ekyandibadde kikolebwa kwe kusooka okutereza eziri mu Uganda olyoke oziyunge bulungi ku mawanga amalala. Olw'ensonga katugambe obusuubuzi oyagala kutundayo mmwanyi. Kitegeeza omusuubuzi ali e Busujju ng'alima mmwanyi oba omusuubuzi ali e Ssekanyonyi ng'alima mmwanyi. Oluguudo lwayitako duino olwayisaako emmwanyi ze duina okubanga lulungi olyoke olugatte eri gy'oyagala emmwanyi zikole ki zituuke. Oba ebyobusuubuzi nga oyagala bive mu Central African Republic biina okutuuka wano nga biina bigenda okuyita. Kitegeeza nti sooka okole ku ziri wano olyoke oziyunge bulungi ku ziri z'oyogerako. Toyinza kuzigatta bugasi ku
kuva mu bbanga nti oba toyinza kugamba nti ezawano zibeere za binnya ate okoleka weretteeri kyogamba buli wamwe enguudo nfu mu Uganda era oyogedde bulungi enguudo embi zisinga kubeera wano mu makati ga Uganda wano mu central mu Buganda ezisinga obubi we ziri kyekyamazima kubanga nze ndi ku bukiiko bwa palamenti yatutambula tugenda mu bitundu by'eggwanga ebirala era osanga ngaeyo mambuka nga bataddeko ne muwogo naye nga kawerette naye nga bataddeko muwogo nga tebalina bye bayisaako naye ate wano waliwo amatooke waliwo eri ekasanda waliyo goldi waliyo emmwanyi naye enguudo zonfu kyoyogedde kituufu si buli wamu nti mbi naye waliwo mu bitundu nga Central Uganda ng'enguudo zombi kitegeeza ezinatuyunga kubali zo nnungi tekisoboka kuba nti kyogamba nti Central yo ewali embi kyogamba nti yo teyegatta ku Uganda endala ku bitundu bya Uganda ebirala nkugambye nti Uganda yonna oyina ogiconnectinga olyoka ogigatte ku mawanga amalala omubaka Kakooza omuzindalo gutereze gukutunulemu bulungi twalabako wano okukusika omugo okwaliko mu palamenti we bayisiza ssente zigende zizimba enguudo mu ggwanga erya DR Congo enguudo ezo zakomawo first of all kansooke mpe clarification tumwenyinaze nti Uganda bwoba olowooza ku kola integration osooka enguudo zonna we ziri mu Uganda naye waliwo z'owenkiza ku ndala we tuyimiridde mu Uganda today okuva boda ku boda endala enguudo zonna namu boda ku boda enguudo zonna namu kitegeeza ki nti that means oyina accessibility okugenda mu nsi endala olwandibadde lusigadde luno lwa Mutukula kyotera Mutukula baluzeemu naye oluguudo okuva wano kati ogende e Rwanda oluguudo lwonna lukole ova wano ogende Nimule mu Arua olwo lugule ova wano ogende e Busia olwononese Namanve awo nalwo baluddamu that means infrastructure gyokola ekugatta ku mawanga amalala eri ova ku boda n'ogenda ku boda kati osobola okuconnectinga n'amawanga amalala enguudo zagambako zino yes ez'omunda mulimu feeder roads ne trunk roads zotasobola zokuleka kubanga zo kati already president yabadde agamba nti olwaleero mu global economy gye tulimu bw'obeera ne bloka n'amawanga kati tuli mu East African Community gwe Uganda oyagala ki oyagala main roads trunk roads ezikutuuka katale kati njagala okwekyo okulabirako olwo oluguudo kati zina mu kibuuzo kye kya DRC katukomewo tuddemu bulungi DRC oyo ampulirize manduso ku dakiika 30 zimaze okuta ku ssaawa emu omubaka Joyce Bagala Ntwatwa mu Namitiana omuwulidde bulungi omubaka James Kakooza nkyali naye munnakabuleeri munnakibiina ky'NRM ono munna NUP nkyali n'omubaka Ibrahim Ssemujunganda n'omubaka Richard Rumu kajjamu kakyaba kutte naye nkujjukiza Tabula Properties Limited kampuni etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjula estate yaabwe empya estates zaabwe nnyingi balina Ganda Estate milioni 7 ku 6 Bukalango milioni 2 kutoka kwa 25 Luwunga milioni 15 kutoka kwa 18 Nkowe milioni 18 kutoka kwa 25 Namusera milioni 3 kutoka kwa 4 balina Kikandwa milioni 15 kutoka kwa 18 Bombo 15 kutoka kwa 17 Katende milioni 13 kutoka kwa 15 Amasanyalaze n'amazzi ebiri bei yeyo ejja mu nsawo yo n'ekibanja mparakizibwa gende nasala ku masitowa osobola okukwata plot yo mu bwangu esimu okuba ku noti 7 noti yemo Luwenda anamubiri noti ne 3 oba noti 7 noti yemo noti 5 nya lukaaga anamunya fena tukosebwa akafuba akawuka akaleta mu Kenya n'ebirala naye tekiriiko obusobozi bw'olina abantu abaliko obulemu bannange basanga okusoomoozebwa mu kukeberwa n'okujjanjabibwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna bibakosa abantu 5 ku buli 10 kwabo balina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukeberwa n'okujjanjabwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulema kukusigaza mabega funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi okumanya ebisinga okubira ekitongole ky'ebyobulamu ku noti 8 noti 106 obubaka buno okutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership
nkujjukiza nti Finance Trust Bank bakuleetedde ensimbi ez'okukuwola bakiyita Trust Grow Women Loans bakuwa ssente okutuuka ku bukadde 200 n'oba naz'emyaka 2 ku magoba ga bitundu 10.5 ku buli 100 awo nolika okulakulanya bizinensi yo ng'obanga olina bizinensi gy'otandise genda mu Finance Trust Bank ettabi lyonna erikuli okumpi bagambe njagala ssente bazikuwe. Esimu kwokuba etali yakusasulira eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335. Trust Finance Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu ensimbi zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Lunaku lwa nkya Uganda Fire, MTN Fire, abalenzi baffe abakabi bagenda kuddamu ate okusitana mu paka za AFCON nga tuluubirira okuyitawo mu z'omwaka ogujja tugenda kutonkana South Sudan olunaku olw'enkya tugenda in fact kukuba nkube South Sudan olunaku olw'enkya nga 11 tuli mu kisaawe Namboole saawa ya kawungeezi tugende tuyugumye Namboole tulage baboyi baffe obuwagizi tiketi weziri nyiga star 165 star 2 hash star 165 star 2 hash ofune tiketi yo ku MTN oba genda ku Momo app nayo ojja kusobola okufuna tiketi eri discounted ku mitwalo 2 gyokka ate no kino mwana tukirungi nnyo tugenda kusimbula wano bannakampala tusimbula wano mu kibuga mu vibe okutuuka Namboole MTN ebikoze tugendera mu gali ya mukka ku ssaawa 10 nga tusimbudde ate ejja kutuza ku ssaawa 3 ez'ekiro tugendera awo mu vibe ne fire nga tugenda tukuba muliro paka Namboole. MTN be bakulembeddemu okupika ekintu kino n'olwekyo ffenna tubeeyo ensonga zitambule bulungi. Tukyayogera ku muyungagano ogw'ebyobusuubuzi amakubo n'ebiringa ebyo omukulembeze gwanga gwe yayogeddeko. Omubaka ono Kakooza ali mu palamenti ey'e10 yayisa ensimbi obukadde bwa dola za America 30 muzawano bw'obuwumbi $9 million. 65.9 million. bwe buwumbi obusukka mu 10 kati kubisa ziri zibadde meka ziri meka 2 bwe buwumbi nga 200 Uganda shillings buli mu 500 kumpi. No, it's about 240 billion 240 Uganda shillings. Kuliko ezo 65.9 those are $1 million. Which is 240 billion Uganda shillings. Kakati naye jukira waliwo ne Rwanda which was $37 million. Okay. Ensimbi zino zaali neewole. Government ya Uganda neziwayo kuzimba enguudo mu Congo. Intention yayo yusibuli lwokola ekintu ekireeta amagoba oteeka okukiteeka mu ssente. Kati issue eyo in fact bweja mu parliament twali tuganye n'okugiyisa. Kati ababazi b'ebitabo ne batugamba no oteeka okumanya lwaki olukozi because oteeka okumanya internal rate of return bagiyita internal rate of return bwe bokola oluguudo onoza ssente mmeka mu mwaka bw'oba wewola ssente omanye zinaleeta ssente mmeka olwaggula oluguudo olwo okuva Goma Oluventoloko ne lwambuka mu Arua luguudo lunene nnyo in fact abasinga balukozesa abasinga b'ebyamaguzi bwe baggulawo oluguudo olwo ekikubo kyakyuka nekigenda Arua lwaki nti abantu abayitaga basic needs abali ku Western Congo for Western side yaffe bo Eastern Congo oyina market y'abantu 1,40,000 almost bagala kwenkana Uganda naye tebalina mifaliso tebalina plastic tebalina sabuni tebalina munyu tebalina gwe neighbor mulirwana owulira mulirwana okwaccessinga akatala ako oyina kusala magezi ki so kuzimbayo oluguudo oteeka okufacilitatinga nga kati China bwekola. China in Africa influence in the infrastructure development lwansonga nti ebintu byonna bye baleeta ebikwatagana mu Africa wano bye tukozesa bafuna amagoba mangi nnyo nga bafunye akatale k'ebintu byabwe. Njagala ogobere singa obadde ogoberera mu nnyingiza y'ebintu kati bukya tuyingira mu East African Community Integration ebintu byonna ebisinga ebikolebwa mu factories za Uganda oba ensuubulagana y'amawanga agagenze mu mukago gasinga ebintu bye tu importinga singa alabye financial year background to the budget yawedde ebitundu byonna tufuna ebintu mu intra-trade ebyenkanakane ebitundu 910 naye byonna bw'ogatta importation eve bweru nibye tukola export. East African Community yatuddeko ebitundu 5 ku 8 kitegeeza nti akatale kaliriyo gwe bw'otadde facility kiringa mu n'okola investment mu kintu naye ng'oteeka okumanya nti ogenda kufuna imaka target kasita President Museveni yakola agreement
ne amajja agawana baga nti side ene ya Congo gitulekere tutekeye eddembe era kati ekitawo kyatawanya East African Community ye non-tariff barriers abantu obutabakiriza kutambula bulungi obutakkiriza kugakubodo okusala ensalo nga bono ogenda Kenya matato galeta ebyo byokka bye bikyasibye intra-trade eri mu East African Community nali mu Pan-African Parliament ngekyo kyogambye era president n'emisolo gitenkana ekyamuleseza wano one of the reason nali mu Pan-African Parliament nga tukiika n'abantu abava mu Central African naye nga balina ennyonyi emu okuva mu Central Africa omala kudda France balina ennyonyi emu Air France nodda Addis Ababa n'olyoka ojja South Africa Pretoria gye twakiikanga kati ababaka ne batugamba ne batwegayirira ne bagamba naye gana amawanga agaliraanaganye ffe tulina ebintu bye tulakinga tubadde mu ntalo tulimu eggwanga ddene nnyo naye tetusobola kusalawo magezi kuleeta kisaawe kiri kumpi oba mu Arua oba ntukolawo infrastructure kati njaga okulaga nti Kenya bwe yamanya ekyo yo yakola straight kati omanyi nti olina oluguudo oluva Kenya ne lutuuka Addis Ababa nga togendedde mu nnyonyi kati strategically oteeka okubeera nga oluwooza oba okuleeta ebyenkulaakulana ne bireetebwa mu nsi yo kyovola it's very strategic nti ensi zino ezitanaba kugaba kufuna byabufuzi oba kufuna security emala oba stability kati opportunity 81 up to 85 Kenya kiyakola bwe twabeera mu mbeera embi yakola factories ngezireta kisumu nga zonna zitajetingawo Uganda omunyu bia everything kakati ffe bwe tubeera tufunye eddembe ku budde buno naye ate nga tulaba naffe abatannaba kwetereza kati kino kyekiseera okutajetinga that group kati kyekiseera okutajetinga that group kwali kubala bw'ogenda okubala economics yonna mu statistics kibeera kibalo ogenda kufuna muki nkola kino ogenda kufuna muki so nze ndowooza nti kati ne bw'ogenda kati olwaleero omwaka guno n'ogenda okubala ebintu ebiyingiraawo ku side eno ye Congo kweyo side eno okuva eno nga tuyingiza mu Congo nga kwaba bino n'Arua one time I got shocked nagenda okuziika omukyala ono eyadduka ku lwa corruption NSS bakoko bakulu kumpi Arua ireranye boda ya Congo era abantu abasinga okuziika bava ku boda kati bwe wabeerawo akatale awo nga kakyali virgin oba tuyite nga tikannakolebwa nga kakyali kapya in fact one of the reasons ensi emu eyali etuggalidde bwe twaggulawo opening eyo manya nti ebintu byonna ebyali bisiddwa nga tebigenda byatambula era otwogera wano mbalala Coca-Cola yali eggaddewo already yaggulawo plant etwalayo eyagundi eno eyali emisumaali roofings yagazibwa kati ebintu byonna babijjaawo ne babisindika ali eggoba nebyambuka ndowooza nti tuyina kati economy nga bwetambula egenda kutambula na mikago ku nsonga yemu eyo yennyini oluguudo lwa standard gauge railway oluguudo lwegali omukko oluyunga mawanga okuva Kenya lujje luyunge Uganda tugende tuyunge ku South Sudan tuyunge ne Rwanda lutuuseewa no terunaba lwa nsonga nabe ekifaananyi ekyamu n'emikwano gyaffe Kenya yazimba Kenya yakoma Nairobi tenaleta Naivasha agreement eyo twagituna mu East African Community nga sente zibayina okulukoza kuba yali esiginga ensi za East African Community zonna zegasi naye nga buli omu alina okukola paati otuuke mu nsi endala paati endala kati Kenya yakoma ki Nairobi tebanasindika kusindika Naivasha neffe internally situgaana nti abantu transport kati nga gye baga nti yaggudewo gene mukono okureducinga congestion leero yatandise okukola lameka njagala tusuubire nti ngamba ate baliranwa baffe Rwanda yakolako anti agreement yali nti ova mu nsi emu n'otuuka ku boda anti buli omu azimba wuwe no ne bwoba ozimbawo ate kati wabeerawo party nga tere kuba sente yali awola yali omu yagamba tukole infrastructure sente it was around $8.8 trillion nga baga tusooka ne Kenya ebintu gye biva bituuke ku boda emalaba bweyongere tuongere tu Uganda itemu etuse ku boda Rwanda ne Rwanda yongere tuse ku Burundi basobole ku accessinga katale kachi naye kibakoze kyovola nti wano
Uganda bwe yalaba nti amakubo agamu bwe gasibwa bagudde kati baguddewo ate oluguudo olulala olusala okuva ne bwe batoyise Rwanda oyita Kikagati n'oyingira Tanzania n'oyingira Burundi. So infrastructure yonna bwe botunulira ku economy bwe zitambuleza amawanga malala mu mukago oba otajetinga market yaako era osala magezi ky'okulaba nti okatajetinga nga bala tebanakola tebanakafuna. Honorable Ibrahim Semujunganda amaze okutuuka tulamuseeko. Awuliza CBS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza munyali ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. President bwe yabadde e Busia ebigambo bibadde bingi ku nsonga z'oluguudo luno lwa Standard Gauge Railway lwatongozebwa 2014 n'okutuusa olwali lubadde lukyali awo. Naye yagambye nti ensimbi zaalabise ne contractor omutaki bamufunye emirimu gitandike. Ndowooza bannayuganda nayo ezitambuza wano kuva Malaba mpaka Kampala. Olwawa nanti kyetugaa ndowooza bannayuganda essuubi likomyewo ku Standard Gauge Railway. Nzize mbawuliriza kyamwankwatidde kutwekobaawo ku roundabout. Mazeewo essaawa namba. Ffe abakkirira tuli bamukisa naye abagenda sayidi z'endeeba. Bo simanyi diri wanaavaawo. Naye nsonyiwa nga sinaakuddamu kintu ekyo ndeke kubeera wamputtu. Nze ndowooza nsonyiwa Mwamiremeka. Okutunuulirira obwetwaze mu kwogera kwa Museveni nekyombuza nja kiddamu n'oluvannyuma. Tubeera tukkiriza Museveni okututeerawo emboozi n'atujja ku bwetwaze. Omuntu okimanyi bulungi osanga oli nga omwami n'omukyala baawukanye naye ng'omwami sente aziina. Kati saawa zino mu kooti waliyo omusango gwa Katanga. Baali bagagga nga basuubula ne defense nga bagagga bazibu. Naye omukyala ali mu kooti bamuvunaana kutta bbaawe. Speaker eyafa Jacob Oulanyah yali mu kooti nga yawukana ne mukyala we. Oba ne maawo naye yasibira mu kooti. Museveni atujja ku bwetwaze n'ebigendererwa byabwo n'atukubaganyisa ebirowoozo ku Standard Gauge Railway nga bwagenda okuzimba enguudo mu Central African Republic n'ewalala. Nze mukulu wange mutabani wa Jingano mukulu Umaru Miti mukyala we ne neighbor waffe naye nga tewa Luganda aje yasikasujja beewoka abakyala abo babiri abaali basomera e Masaka mu ssomero lya Hill Road ng'essomero lisomerwamu baana b'Abayindi ng'omuddugavu tasobola kulisomeramu era mu Masaka bakugamba in fact Amini agenda okugabira abantu agobya Abayindi nga bw'ogenda ku nguudo z'omu Masaka Edward Avenue n'endala buli wamu wajjuddewo Bayindi n'Abazungu. Kyekyali ne mu Kampala ky'ovola abaga ndi yagoba Abayindi ebyenfuna ne bifa abo ne bayingira amaduuka. Abantu abaali ennyo mu kulwanirira obwetwaze baali balwanirira nnyo ebyenfuna. Kiba kirungi okudisikasinga Standard Gauge Railway. Naye olwaleero tutuukidde ku meefuga ag'enkaaga mu ebiri ng'abasuubuzi ensonga ze bawa mu Kampala okwekalakaasa mulimu n'Abachina. Era olaba baguddewo China City abantu bonna nze nayitako awo e Lugogo nga na military yeekuuma abantu bagenda mu Bachina gye basuubira okugula ebintu ebya layisi. So nze ndowooza nti ensonga ezaali zaagazisa abantu okwefuga omwali kati bw'otunula e Katonga awo ojjojje Katonga ku ofiisi yaffe ya PFF olwo Abachina waggula wabazimba kizimbe kituse ku kalina kati ya 24 naye ku mulyango osangako PDF na poliisi. Ekibuga kiddayo mu mikono gy'Abachina n'Abayindi bw'ojja Najeera
waliwo wali mu Kampala waliwo naali ekira Najeriya kati abazimba apartment kulambirawo wonawonaawo ne bazitunda bayindi si musango twagala ba investor bajje wano naye ebyenfuna bya Uganda nga Shadow Minister of Finance mu report gye ne wa Parliament nga government yetugamba nti tubanjiwe ebbanja olwaleero nga Uganda trillion 9.7 naye ngetugamba nti kwezo trillion 4 twazeewola mu Uganda munda era ng'oli awuliriza alaba nga abazeewola mu Uganda munda naye ku banka ze tuyina mu Uganda 26 banka 20 zeebweru. Okay. Mbadde nkuulira wenzijira wano nga abamasimu balanga omupiira. Kampani eya Uganda eya simu eya UTL Museveni yasange ekola nze nakulanga tuli ku Edward Avenue Masaka wajinganda inawe edduuka guyinza okuba oli muto nga tulina ekisimu kyaffe kino ekyokunyola wateekangamu engalo bwoti n'onyola chwa ne daily weight n'onyola okuba nga tukozesa simu za Uganda. Olwaleero Museveni ne baddira kampani y'essimu ya Uganda ne bagitta ne tufuna ey'aba South Africa MTN UTL yagulwa bayindi Airtel. Amakampani g'amasimu ge gasinga business esinga okunganya sente buli dakiika era bona ate amasimu wano nga batandika kuba nga MTN eyingiza sente ne Airtel. Eya Uganda Museveni n'agitta n'aleeta ez'ebweru nkuwulidde wano ng'otandika ng'oyogera ku mawulire Uganda Fire n'oyogera ku kiteezi bagikwasiza Munagana. Abaali balwanira obwetwaze tebalwanira nga standard gauge leerwe kubanga we balwanira obwetwaze abazungu baali bazimba Uganda leerwe ng'ekola ng'etambula nali njogera n'owekitiibwa Joseph Katikkiro eyawummula Joseph Mulwanye mulise mwoge namusange wuwe ekinoni nangamba yali ave Tanzania yali asomera nga government wano nkambwe nnyo erwanyisa abantu government bwe yali yobote nangamba nagula ticket 3 nagula tiketi ey'ennyonyi nengula n'egaali y'omukka ng'egaali y'omukka eve Tanzania neetuuka wano nempita ate ku kkubo nga awanidde abalabye nga nguze so egaali y'omukka yali ekola mbifubisire byobufuzi by'amatwale ng'eva negende pakwaki negenda wa nsaba okwatiremu awo katono we tugenda okusimba oli ku Manduso ampulirize Manduso ku dakiika tubuzanya tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro kya leero ebyokwogerako tukyalina bingi naye tugenda kudatwa wanye eno ate tugenda ku kirala kujjukiza Ryan Akago bakugu mu kukotikira emigugu okuva China okutuuka Dubai okuva China Dubai ne Turkey okutuuka Uganda batika emigugu egya groupage ne Sekinomu bakozesa nnyonyi okutuuka Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale gyoyagala okugula ebintu bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri n'okuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe kozesa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi tweyune onyumirwa empeereza yaffe tasangika basangibwa ku BBC building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street yesimu erina noti 74 noti 152 355 noti 74 noti 152 355 Winner Classic mu kibuga Kampala genda bakuguza ebintu ebya class esuti ez'abasajja blazers t-shirts formal and casual trousers jeans formal and casual shirts balina jackets ennungi tie ne socks ennungi balina perfume ez'abaami n'abakyala balina briefcase ennungi emisipi ne wallet ensawo z'abakyala ennungi balina engatto ennungi ez'abakyala n'abaami eza casual ate ne formal balina sandals ennungi moccasins sneakers travel bags balina ensawo za laptop eza leather n'ebirala bingi tawulo ez'oku beach gowns n'ebirala bingi gendayo bagenda kubikuwa osobole okunyumirwa obulamu ng'olina ebya class nkujjukiza bannayuganda tubanjulira sabbuuni agenda okuteeka akamwenyumwenyu ku matama sabbuuni ayoza ow'omuti eyegulidde erinnya ennaku zino Jama White
whitewashing bar soap atukuza nnyo engoye mu bwevu mu ngalo alina akawo kalungi ate tagwerera mangu jama whitewashing bar soap ye sabuni asinga bulungi ensangi zino muti munene gulabika bulungi ate ali ku bbeeyi ntono bw'ogerageranya ne sabuni omulala sabuni gw'olina okunaaba ate n'otadde kuluza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla strawberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabuni wa jama washing bar ne Lanzo bathing soap asangibwa maduka ne supermarkets okwetola eggwanga nkujjukiza ne Forest Resort Resort ekifo gy'ogenda okuwummulamu mukwano genda bakuwummuza ekifo kigazi kisirifu bafumba emmere ya buli kika ebyokuzanyisa by'abaana weebiri swimming pool weeri buli lwakutaano ng'olwenkya balina live band egenda kukuba n'omwimbi ow'enjawulo balina ebisulo birungi buli kimu kirungi bw'ogenda ku Forest Resort Resort oba ogenze kuwummulamu genda ku mutimbagano olabye bye bakola guli www.forestscaperesort.com osobola n'okuyita ku mutimbagano gwo n'obookinga bali wali Kajansi Forest Resort Resort basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tonatuuka ku mafuta ga gaazi ngodde Kajansi bakubire ku ssimu eri noti 7 8 5 2995 oba noti 778 333 486 Honorable Semujuwe tuwumuliddemu ngo tugamba nti nga tukyatunuulira standard gigejereirwe enguudo zingali omukazi aliwo ne ku bafuzi b'amatwale nga ziyunga ne amalwaliro nga weegali n'amasomero nze nagendako buddo bwatandika 1902 gano gonna amasomero g'owulya gayaza agamaanyi namagunga nabisunza gonna gatandika mu biseera by'abafuzi b'amatwale naye nga bannayuganda balwana beefuge balekerawo okujoogebwa omuyindi yajja n'omuzungu nga ono yali mu bizinensi oli yali mu bukulembeze kati Museveni mu bukujjukujju bwe lwagenda kumeefuga ng'atuzza ku standard gauge ng'atuzza ku nguudo ng'atuzza ku kinatandisa naye nyoga nti omuntu asobola okubeera muwalawo n'afumbye oliawo nga Duseine ng'omusajja mugagga nga tayagala kubeera mu bufumbo bwa ngwala bwa migere kati Museveni tetugenda kubanga emyaka 62 bukyanga tufuna obwetwaze Museveni yakatufugako 39 twadde Dr. Besigye ggulo ekatonga nga atuyitiramu kuba ye independence yamusanga nga wali muzaale mwaka guno nzalo waze emyaka 69 agisingawo katono obukulu n'atuzaayo ebintu gye byava ne we tuli olwaleero bw'oba okyatta bannayuganda n'ojja ku TV Museveni luli yajja n'agamba oyo baamutidde wali ewaisi oyo baamuse ono basajja okyasiba abaana b'abantu bali mu makomera nga tunakwagala connectinga Central African Republic aba PFF tulina abaana 36 bali mu komera babasanga Kenya bagenze mu semina bwide kakoza yogera integration munyantu wena yalemba nze nagamba nga nsome bijaba Islamic watu wange bikwate ninge ekimu tumanyi kitegeeza the yufunal kiram no rahibukum no soma kati no vaawo nenga ne werabirayoko sentence emu bakulaba osirise kubanga wakikutte bukwasi integration ya mugaso kingo kyagende Kenya no kidnapping yaba no bayeta no bakuba mukono no bachaginga terrorism tunule kyo independence butukiriza Museveni n'atuteekerawo agenda yaayo n'atudiscussinga standard gauge leerwe n'atuteeka mu ngudo z'agenda okukola n'atubuulira economy abafuzi b'amatwale bagibeeramu yali ekola Mayanja omugenzi omukwa abaliwo nga balwanya independence yanga bwe babanga bave Makerere abayizi nga Toyota company nga abaana b'emaki bagula motoka mpya brand new fituzije Japan nga bakagivuga kilomita 600 n'okuba ne mukolo n'oga nti eno baleti bagivuze nnyo mfunye mpya nira kagivuga kilomita 600 bali bazivuganga ku zero bajja kavera company ezitunda amayumba nga zigenda Makerere abana ne banafuluma olwaleero tuli mu mizigo tuli luddawa so nolwekyo obwetwaze abantu baali balwanirira bwali bwa kusibwa mu kitiibwa ng'abantu freedom bino ebirala ne byali badde nga bwebiri bibanga omuntu adduka mu bufumbo
naye ng'omusajja buli kimu omukyala kye yali dreamings gye kiri. Olwayo twalabadde tuli mu kooti kati Museveni tena njawulo na bufumbo bwa Katanga bwe mubeeramu nga omukyala bamuteebereza nti ye yasse bbaawe bwe bufumbo bwa Uganda. Era kati Museveni singa constitution tetugaana kumuwaabira singa ali mu kooti nga tumuvunaana kutta bannayuganda, kubalwaza, kubafuula baavu, kola ki. Census gye baakoze bo bennyini nyini National Population Bureau of Statistics ng'ekugamba nti abantu ebitundu 6 bakyayimiriddewo ku nkumbi n'alima ettooke n'alirya erifiseewo n'alitunda. Abantu ebitundu 9 ku buli 100 eby'abannayuganda bawangaala bulamu obululi twalina bunizali po omwiru ng'ebyenfuna bya Uganda abantu biri mu mikono gy'abantu kakadde kamu. Ate nga n'akakadde kamu kuliko emitwalo 10 be bagagga abavundu. Abasigadde muliwo ku lwakusaasana nti kati ku budget gye tukoze tugenda kubawaako PDM mugende mugabane n'obawulya badde mbawulya no ku CBS twebaza mwatu wakakadde eggwanga ku radio tugendeko kwebaza gavumenti yakajjawa Museveni temumanyi nti no sena zisolooza mu mmwe n'ogula sabuni n'akusoloozaako omusolo n'akomyawo akakadde. So n'olwekyo standard gauge leero gigendako naye yennyini nnyini ekulaga embeera mwe tuli. Ekisaawe Entebbe kyazimbiddwa Abachina. Abagenda okuzimba standard gauge leero Abachina be bateekamu sente abatake bajje bazimbe. Abatake bagenda contract naye nga sente za Abachina. Era ekyali kitulwisizza nga Kenya bwe yazimba neetuuka si Nairobi baavaako kwano maaso eno gye bateeka port gundi Naivasha yes tebaagala kuzimba railway okugijja mu Kenya munda kugituusa ku nsalo ne Uganda nga waga nti balinawo nnyo kyamaguzaawo kigibazimbya kubanga Kenya yasaasanya almost billions za $3 era mu kiseera kya Uhuru Kenyatta obuzibu yasooka okufuna ng'agamba nti abajje ebyamaguzi mwena e Mombasa teeka mulina bireeti yakugalira muka asobole okufuna musende ezisasula ebbanja. Ku biseera bya Ruto kati ye yabidiriza nanga nti abalole buli omu osobola okuleeta aleetera ku lole leeta kuno leetereko. Kati Kenya yali yagaana nti yo tejja kuzimba kuva wali kutuusa wano. Kati nga China gatesobola kuwola Uganda sente kuzimba kuva ku border kuleeta Kampala ng'ate wali we yeegattira ku Kenya tebanaa kuzimba. Simanyi oba ekyo baakimaliriza. Naye olwaleero njagala otunuulire China kati etubanja biliyoni za $, ezisukka 4. Yensi twewola mu nsi ne tuwola ne mu bitongole yensi esinga okutuwola sente. Omuchina era nga bw'obalaba ntasaasira sente zetwewola mu bazungu mu World Bank mu IMF baali batusonyiyeko n'amabanja 1992 naye omuchina kyova olaba nti kati bajeti ya Uganda Dr. Yosi kyadaga nga tuli ekatonga eggulu sente zetusolooza ez'omusolo mu Uganda ziri trillioni 32 naye amabanja ag'okusasula gali 34. Besigye nga atugandi mwe ba MPs Museveni n'abantu abalala kati n'okubasasula twewola bwewozi okubawa omusaala tubawera ku sente neewoli nga ebbanka zetwewolamu eziri wano zeebweru. So obwetwaze abantu bwe baali baagala bafunemu eddembe tebalifunye n'ebyenfuna tebiteredde. Tuli ku buyindike bwa Museveni na famire ye era bwe yagenze e Busia bwe yatuuseeyo n'aganjagala nnyo okwebaza muhoozi ono atereezeza paleedi z'amagye ng'ekyo ye kyalabi kyekiruma abantu mutabani wegenda kutereeza paleedi z'amagye zimunyumire. Oli ku Manduso ampuliriza dakika ziri 10 zennyini zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Programu Kkiriza Oba Gaana mwoli nze Kalule Lameka mbaka Juice Bagala ntwatu omuwulidde mbaka Kakoza James omuwulidde mbaka Ibrahim Semujungana naye omuwulidde. Njagala kujjukiza nti omwaka guno eddwaliro ly'Erubaga lijaguza emyaka 125 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa
tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe ekyokuŋŋaanya ensimbi nga 17 omwezi guno kutandika ssaawa 9 ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulu guli omukulu gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obumbi bw'ensimbi za kuno bubiri okwongera amaanyi n'omutindo ogw'ekyuma kya CT scan y'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusako obujjanjabi bw'omutindo ddala mpaka ku mirembe egijja mu maaso. Weefulidde ekifo leero emmeeza y'abanene ya bukadde 3 gw'omuntu omu 300 ayagala okubuukinga noti 781 359 160 oba noti 7 noti 5 575 130. Beera omu ku mukulu gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyamba okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Honest Estates Developers Limited yesaba okuludda estates empya omuli Gaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7, Kakiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoima omuli Nansana Bujjuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kakiri Mwera, Kakiri Magogo, Gobero Muguluka Phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kakiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka, Zero Phase 4 ne Salutaba Expressway, balina ne estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi amasannyalaze ate n'enguudo nnungi, byapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe emirungi nnyo era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Mankeshwa Building omwaliro ogusooka. Weesige Honest obuweereza bwa mulembe ate nga bwa mazima. Essimu erinoti 772 57 28 73 oba noti 7 noti 1 57 28 73. Ombaka Joyce Bagala gwogenda okuggalawo ensonga eno naye nga sinnaddawo okugiggalawo. Ombaka Kakooza, gavumenti eno weyagira mu buyinza bingi byasangibwawo. Gamba nga oluguudo tugoddeko lwegali omukko lwavanga Kasese ne luyita ewaffe Mityana. Joyce Bagala olujjukira ne luleeta ebyamaguzi bangi balukozesanga. Waliwo amakolero aganywezanga ebyenfuna ebyawano mangi agaaliwo. Waliwo ebibiina by'obwegassi unions ebyanywezanga ebyenfuna by'abantu obugagga bwabwe ne bwongera kutumbuka. Lwaki mwajjawo ebintu ebyo? Tebabijjaawo wabula economic sustainability ebeerako ne conditions ezireetera ekintu okukyuka mu shape gye kibaddemu. Ekisooka oteeka okubeera ne political stability. Ekyokubiri external factors ezinfluencinga ebintu ebyo okukyuka zaali ki? Yes, Honorable Semujunga ndagambye yes byaliwo ne mu budde ki tosobola kuŋŋamba nti okuva 1962 mwafuna problems mu government ez'okutuuka 69 noddako nozaako Amini nozaako olutalo lw'Obote okutuuka mu 86 emyaka 3 yafuga emyaka 2 wabaddewo olutalo lw'engulu nga n'ensi yennyini mwe tuli abantu bennanonolwa kubeera free. In fact akatabo akamu aka corporate governance and economic stability aka Jerry ne Kevin Scholes, economy yensi teyetengerera ebeerako ne factors ezigireetera ekizibu oba okuginunula. Kakati njaga kubule mu 1993 nga bonna abafuzi abamatwa ababaddewo economy yo yali efaanana etya, ebinyingiza byali bifaanana bitya, era walina factories meka by then. Kyovola nti privatization yajja mu 1993 yali New World Order eya Ronald Reagan ne Margaret Thatcher. Nga ogenda okwewola ssente kuliko conditions osobola okuzzaayo byonna ebyonoonese. Kubanga nsaagala oŋŋambe nti twasanga leero mu 86 yali ekola nga Kasese eruddawo. Zaali zaafadde olw'entalo olwali bibeerawo. Kakati ebintu ebikukwatagana ebyenfuna si byangu controlling na America katudde we twogerera eri high indebted to China. So si kintu kyangu ebintu byeconomics si kintu kyangu ubeerako nacho calamity. Njagala okulaga ani yali amanyi nti COVID ayinza okujja mu 2018 naako sensi yonna tekisoboka ko. So oyina okumanya factors ezigenda affectinga buli kintu n'okimanya nti ddala bwembeera economy tebeera kaseerezi buli lunaku. Era kyova olabaga nti we control tebagamba twagi succeeding n'Amerika kati emaze emyaka 2 tefunanga ntalo
naye kati nabo bakyali mu control y'ekonomi. Mwami Kakoza ebibiina by'obugasi byaliwo ziwamala union newala nyingi zaaliwo anti ne bifo mu ligimu zenkadde byafiira mu nkadde simu ya mweno no unions kasita baleeta privatization ngamba unions ne unions zonna zaafa byafiira mu nkadde simu ya mweno no zonna zaawaliwo entalo baali basobola batya okukola oyakungamba nti gundi Masaka Growers Union yali ekola ng'aliwo olutalo yali ekola yali ekola Sikakoza byobuuzo linganga yavudde mu ggulu n'ogwa wano anti kankubuulire Museveni bw'atuuka e Masaka ebimu ku byamukwasa Gerard Sendawula ne biri mu maaso kwali kutunda mmwanyi za cooperative. Of course anti kati bwe lubeera olutalo ng'ozze kununula yali ekola yali mu lutalo yasange manyi mu store ne bazibbamu ne bazitunda wansoga yali baali bazitunda wa wamala union ekitundu ekimu kikutuleko Mwami Kakoza let me ask baakutulako katonda emwanyi baali bazitunda wa Mwami Kakoza olutalo bwe lwakutulako katonda emwanyi baali bazitunda wa Uganda gwe tomanyi nti yali ekola obusuubuzi mu 7 nga bakuba amini saba Tanzania ezokununula baali bazitunda wa baali bagezaako kubeera nti bazaawo ekyo kasita olutalo lubeera mu nsi tosuubira nti ebyekonomi biteeka okubanga wano bagala kwe nti abayekeraze babba nga bazitundangawa emwanyi of course bakolanga export ebweru naye nga balina lindako mu bitundu ebyo nga balina bazita ne cooperative kasita bagalawo katonga that was the end emityana twalina wamala omwali yayitanga Rwanda nga bigenda that's true nkuge kasita ensi ebeeramu olutalo it stops there weyakunga nti abantu bali free kulutalo obodo kulwa kinana mu kinana mu ekizibu Kakoza simanyo lekera okukwata ebintu olwaleero tutunda golodi wano asinga obungi ebweru tumujja Eastern Congo wali olutalo era ebimu kubisibyeyo olutalo kubbayo golodi kati bubutunda egolodi gwe bagambye baziba kati bambalira Congo bambalirako otegedde wali olutalo bamubwera wezeemu ekibuuzo kasitensebera mu olutalo ne mu ntalo batunda kitukugamba nezigenda waani Ukraine ebyamaguzi bikyatambula Congo agenda mu Kinshasa government oba bakukiriza omubbeeyi ensi kasitebeeramu entalo Honorable Kakoza Ukraine tekyatunda byamaguzi olwo kuba ina olutalo luddawa baba liita Ukraine naye ate waliwo wali free obatunda kati ebiva Ukraine bigenda mu Russia bigendayo Uganda kankubuuze kino that's the simple question kasita entalo kasita zibeera mu nsi try expecting economy to grow okay toyanziza Honorable Bagala maliriza ensonga eno tugiveeko ensonga eyo ebibuuzo byonna Honorable Kakoza byabuuza byezzeemu kati wamala okubyeddamu nzirayo kye nasookeddeko okwogera ku nsonga y'obwetwaze na biki mu Museveni byayogerako ayogerako olwo oluguudo Congo naki wetwogerera nga billion 14 ze twakasaasaanya ku luguudo olwo ku ssente ezayogerwako okukolesebwa billion obuwumbi 14 zizakakozesebwa nejjukira nti era Congo eyo waliyo ensimbi endala zitusaasaanye jjukira omusango guli ogwalimu bannayuganda ogw'okubba gold timba ebyo byonna embaawo kakati olabanga eyo wastage kubanga tusaasaanyizayo sente za mirundi emeka 2 oba oli awo wandibaddewo okwogeraganya ntuga ndi sente ezo ezisasulwayo tukolemu road network naye n'ekirala kintu kya nze sirowooza nti ddala kya mulamwa okuga nti ogenda kukola enguudo eziri ebweru w'eggwanga oba ezigenda ebweru w'eggwanga nga wano kubanga bino byonna James byayogerako Honorable Kakoza bannayuganda bangi abasinga omuwendo omungi tebabitegeera tebabiganyulwa ono abadde akubuulira omuwendo gw'abantu abayimirizaawo economy nejjukira wano mu Uganda nga Kampala ebitundu 80 ku buli 100 ebya resource envelope biva wano kakati enguudo za wano bwezibeera mbi oyinza otya okuŋŋamba kiri kyekisingako wano weewali mu kitundu kino awali
ebyobulimi ebisinga obungi era ebyo bisinga okuvaamu ssente wano tosobola kuŋŋamba nti olowoozezza nnyo ku batono okusinga okulowooza ku bangi. Ekisemberayo ddala ebintu bisiŋŋana. Tosobola kugamba nti okuva twafuna obwetwaze ebintu by'osobola otuzzaamu ssaawa zino nti ye emboozi eyo, naye ng'abantu bangi eddembe ly'obuntu lityoboolebwa. Abantu battiddwa, bannayuganda baabuzibwawo kimanyi paka kati, naye ng'ogamba tuli mu bwetwaze, so nga nabali abaalwanirira obwetwaze eddembe lye baali baagala kweyagalira mu Uganda eno nga balinako eddoboozi nga bannayuganda, naye kakati gwe eddoboozi olirabawa. Okay. So n'olwekyo emboozi ezo zinyumizika nti buli omu yandyagadde obusuubuzi bubeerewo, naye bwandibaddewo nga abali wano mu Uganda balina embeera mwe bali ennungiko. Enguudo zandizimbiddwa ng'eziri wano okutandikira wano nga nnungi nga ziri accessible. Okay, tweyanziza nnyo. Omubaka Ssemujju, watutuukidde ku kujaguza emyaka 62 egy'obwetwaze nga bannaffe abawubosi bafulumiza alipoota eraga nti ensi Uganda nsi y'abaana katugambe, kubanga abali wansi w'emyaka 17 bakola ebitundu 50 ku buli 100, abakadde bali bitundu 5 byokka ku buli 100. Tuteeseteese tutya omugigi guno omuto okugukwasa ensi eyeeyagaza, kuba kati nsi y'abaana balinze? Nja kuddayo ku speech ya Dr. Besigye eggulo ku independence. Yatugambye abaali balwanira independence bwe bamala ogifuna ne bagamba nti bagenda essira kulissa ku bintu 3: okulwanyisa poverty, obwavu, ignorance, obutamanya, disease n'obulwadde. Era kweyatambulidde nnyo. Ekyokulabirako kye yatuwadde nange nadde sikimanyi kyaneewuunyisizza nti wano mu Kampala kati waliwo essomero lye bayitawa International School of Uganda nga buli ttaamu osasula $3,700,000 omwana okusomayo. Mutwalo gwa ddoola. Naga nti eyo Museveni gye batwala abaana baabwe bazzukulunuza abaana baakula tibakyasoma. Buli ttaamu omwana waabwe bamusasulira $3,700,000 omwaka ne basasula $1,000,000. N'agamba nti abaana abammwe buli omu bamusasulira siringi 7 eza Uganda ezigenda okufuuka $2,000. Naye 7 kitegeeza nti ttaamu gavumenti omwana emusasulira $2,000 tugambe mu 5. Kati ngaga in fact West natugamba nti kati Museveni be baafuuka bafuzi b'amatwale, kubanga era yagenda ne South Africa baboa abali baguze ebimundu mamba by'okuba abaddugavu, nga kati Museveni abeerese wano okuba bannayuganda ono mbuo ono abyuka mu Ngereza muddugavu. Ensi bw'osoma ku Take yayagala nnyo ebyenfuna byayo bizimbire mu kuweerera abantu, era yanoonyanga abantu ne mu byalo nga bagenda banoonyamu abaana abagizi ne bagenda babasomesa bakomewo bayambe eggwanga. Omugenzi mu Mayanja yanyumiza bwe bamuwa scholarship okuva e Buddo yajjira na kagaali n'asula wano e Mengo. Bw'avaayo wa mukulu we n'agenda n'asoma e Buddo, oluvannyuma ne bamugoba e Makerere n'ajja wano e Mengo ne bamuwa scholarship. Ate ne Lugadi yali oba yali Micho naye n'amuwa scholarship. Nga ne Uganda omusingi gwayo mu ntandikwa gwali nti musomesa abaana. Nze naliko mu Amerika eyo ne bangamba kati unfortunately dokita yafa. Ne banga waliyo dokita mu Uganda nga ajjanjaba emitima abeera mu theatre ng'ennyonyi emulinze bamugye New York agende California. Okay. Muna Uganda. Dokita Kiyingi yali mu Australia nga mukugu. N'ogenda e South Africa oba baabumba waliwo oyo w'amagumba nti nga ne waba alikuwolidde ennyonyi zimunona ne zimuzza. Nawona balawo mu Heart Institute.
Okay. Heart Institute ba Dr. Mongini aba Heart Institute babatwale South Africa ne so kati abatwala abo tusindika abaana genda kola bwa house girl ekyo Museveni kyasinze kuba kulembeza abalala nagamba nze nasanga omwana Dubai ngali mutoyi mu business longi bwoba oyingira naga tusanyisa okulaba nga muna Uganda weweyogerere. Okay. Bwoba ofuluma naga webale byonna bimukola mutoyi mu bimanyi. Ng'omulimu gwo bwamu wakwaniriza abantu bayingira toyi na kubebazanga bafuluma. Ennaku abaana abo gye bayitamu n'abagenda kati mbadde ngoberera story ku Telefina ey'omuwala eyafa Saudi Arabia ne bamuziika naye nga abooluganda babagamba waali esimu yanonese kumala myaka ng'esatu. Naye ate obasanga basibye butambaale entebe babalinyisa ennyonyi nga basanyufu bagenda. Abaana abato buli abayingira okusoma primary miliyoni 2 emitwalo 7 gye gikola PL gye gituuka mu ky'omusanvu obasibyeko obasaasanyizaako 2,500 buli taamu. Kitegeeza nti foundation omusingi gwe twalina mu ntandikwa Museveni agenza agwonoona ogw'ebyenjigiriza nagamba luli ate n'akola ekisembayo okubeera ekyettima n'akwata mukyala we owa senior 3 n'amugwa kati gw'okulira ebyenjigiriza mu Uganda. Kati bano abaana abato bw'oba toyina mirimu gy'osobola kuba wawano bw'obasomesa basobola ogenda ne bakola. Nasanga omuvubuka omulala e Dubai nanga nti nze najja wano nga batuleese ebyekyeyo ebya bulijjo naye nga ali mukalabakalaba naga omuyindi gwenkolera kompyuta ze zijja okufa nti nze twabeeranga mu kibuga tuziyiyayiya naga okuva lwe nakola kompyuta nozisembera nga siriwalira muri gwe osemberera kompyuta naga nenzija nenzikanika aga nanzija gye baatusuzanga kati nsula ku flat emu n'abayindi bandabanga obwongo nga ndi wa mugaso mu kitongole kyabwe. Okay. Kati ebyo Museveni e Rwanda Kagame yalina policy eya laptop per child. Nti buli mwana omunyarwanda bagenda mugulira laptop bamuyigirize ebya ICT simanje gye kyaggwera nengola policy yaliyo wano Museveni abyogerako n'abyewerera bw'amaana yewerera ekirala wiiki ejja neyewerera ekirala omwaka ne gukwata ku bino gwokusatu. So abaana bano abato abangi ababadde mu report tubasimbire tutyo omusingi nambeemu ng'ogyeko obulamu oguddako guteekwa kuba gwakubasomesa ate ebintu bye tubasomesa nga naye tubasomeseza bisobola kukola mu mirimu wano immediately bwe bagenda ebweru. Ejjubba nagenda ejjubba awo mu nteesaganya za gavumenti nekkonye nobe yali 2007 ng'abaana abasinga okukolayo emirimu abaava wano ekiseera ekyo bamakanika bamasanyalaze baplumbing nga bwe basinga okukolayo emirimu gya kikugu. Nagenda okuddayo nga batunda ennyaanya basonze batunda ennyaanya watermeloni amagi era abo be basinga okulaajana babagobye mu katale balidde bogoya waabwe bakoze eki here nti nejjubba mukyasindikayo abagenda okutunda ennyaanya n'okutunda amagi n'okutunda bogoya nga bwe mu exporting ebweru wa Uganda. Abato oyinza kulwana nabo ng'obasomesezza nga ne bw'aba agenze mu nsi endala ayinayo omulimu ate nga babanoonya kababeere Middle East kababeere emabega kawo naye n'emikwano gyange abatwala abaana Sabia naye era nga banoonya balina skills ezo. Okay. Kakati gwe gwosasudde 2,500 anayiga diplombing kati ennaku zino mukyala wa Museveni bakyusa ebyenjigiriza ne bagaa nti kati abaana babayigiriza okukola emirimu bali mu bbumba bawumba bulenzi na buwala be batwala ku ssomero bye twakolanga nga tebatuyigiza na mu ssomero nakola obugaali kati bo bagenda bye basomesa abaana bwe banaava bagende bakola emirimu. Tweyanziza katukoma ennungi ampulirize Mwandu Sokuli dakiika tubuza 25 akadde kegoba naye nga tujaguza emyaka 5 I&M Bank twanjudde enkola za tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa bakasitoma baffe okwanguyirwa empeereza yaffe. Bakasitoma baffe bonna bakozesa Mastercard bafuna ennyongereza zino wammanga ensure ey'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga
naddala nga batambulira ku visa ya Schengen. Okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge bituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi ebyenjawulo, okusalirwako ku woteeri nga Serena Group, okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia. Scala yasasuliddwa ebitundu 75 ku matendekero ga Unicaf. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Digital Pod ekisangibwa ku Kingdom mu Kampala. Kino kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM card yo. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Mirage Towers bakuleetedde end of year bonanza basaze bbeeyi ku tiles zaabwe ziva wano ate ne zebulwa eggwanga. Nga bwe tumalako omwaka agenda ku Mirage Tiles ofune tiles ku miwendo egisaliddwako era abanaagula mu bungi bagenda kubawa entambula. Enteekateeka eno yatandika lumu ekomekkerera na mwezi guno. Balina tiles ez'enjawulo muli Goodwill, Modern, Millennium, Twyford ne Nicras okuva mu ggwanga erya Buyindi ate n'ebikozesebwa byonna babirina. Mirage Tiles basangibwa ku 60th Street Giara Plaza okuliraana National Water oba ebugoloobi ku Hardware City Goodwill opposite Uganda Bati gye bali. Essimu noti 754 434 5 6 oba noti 779 893 noti 99. Bakasitoma baffe abalungi tubeebaza kuwagira Maria's Cargo ebbanga lino lyonna ate naawe omupya tukugamba nti tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera. Bategeeza mwenna nti bavuddewo okujumba Arcade kati bali ku Sasa Plaza level 5 room WB awo mu kikubo wennyini. Teweerabira Sasa Plaza level 5 room WB. Essimu ya China okubira Maria Direct ku plus 86 13 92 21 noti 4 87. Bakugulira ebintu ne bekutwasaka owoli bakunona e China ku kisaawe ne bakulambuza. Maria's Cargo kagowo bamutambuza okumala ennaku 16 okuva e China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ennaku zibeera 3 zokka. Essimu ye Uganda eri noti 759 82 6 72 noti 759 82 6 72. Tufembye okwekubagiza tambuza ebyamaguzi byo ne Maria's Cargo. Muna Uganda nkwanjulira zaga Computers Uganda bakutusiriza computer ennungi mu buli kika ne laptops, CPU, TV, printers na buli kalonda yenno wa computer. Bakuguza ng'omuntu sekinomu ebitongole amakampuni amasomero ate n'abayizi mu bika ebyenjawulo ate omutindo gwa waggulu balina n'enkola ey'okuwanyisa bwe balina enkadde gitwalo yongereko akasente bakuwa empya. Zaga Computers basangibwa ku Kabaka Kintu House omwaliro ogusooka edduuka namba C noti 3 opposite King Fahad Plaza ku Kampala Road. Essimu eri noti 7 noti 7 noti 9 noti 7 noti 7 noti 9. Oba osobola okufuna okubafuna ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo ne ku website eri www.zagacomputers.com. Ombaka Kakoza ono ne busemujwage nti ebyenjigiriza gwe musingi gw'osobola okusimira omwana n'otangaza ebiseera ebijja. Mu Uganda ebyenjigiriza okusoma yafuuka business ate nzito. Abazadde okusomesa omwana ku standard olina kwekama ne weekamula kwegamba ebyenjigiriza babyogerako nti nabyo mwabyonoona government. Anjagala ekibuuzo kyombuuziza nsooke clarifying ku nga sinakijjako ekya muganda Honorable Semujunganda kyagambye Besigye ekyamugambye. I think Besigye yakoze research emala ku eri essomero. Eri essomero lya International School of Uganda liri Lubowa after quality Sentemeka olwa Sentogo. It's a private school. Lyatandikwa 1967. Actually ninaine mukodomi wange ayina omwana gwasomesezaayo basasula emitwalo 2,400 $2,400 omwaka. The full semester bakolya ku $2,400 eza dollars. By option 3 buli term alinda ko anti kati mitwalo 2,400 mitwalo nga the million nga 8 basa by options zosasula zoso bobo twalayo omwana bakwa options 3 million 8 ba woli abazuwa basobola. Why I went there inginia nembuza yatwalayo muzukulu wange nembuza what is your intention. Milioni 8 mu emitwalo 2. Exactly. By option 3 obosasula 50% bozze batwala omwaka neri essomero lyatandika ddala 1967. Okay. Abayina sente ogamira bwananyini
Yes. Ani na nyiniryo. Founder ba Canada. The under base ya founders ba Canada. In fact abasomesa y'abazungu wali na abadde obadde olongoosa kimbye njogedde. Ekyebadde njogera nti eri essomero abagendayo abatwalayo abaana okuva 1967 beba besobola. Anti sigambi ne private kati nze ngambye ntya anti gogambye nti nakalimanya n'essomero lyatandika it's a private school n'amasomero nalimanya nkaga mu musanvu international school ebyenjigiriza mu Uganda nalimanya nkaga mu musanvu alwa anti ogenti nkugenda akalimanya nokisanga mu obuzibu anti lwansonga nti yakuwadde information yakuwadde info nze mbadde sirimanyi Honorable Kakoza yakuwadde info Honorable Kakoza lyatandika ku mulembe gwa Museveni naye ba president wale kyogedde ngambi Museveni atwala bazukulu be ne bwotwala bazukulu bo wali abali private Honorable Kakoza private atwala yaba Honorable Kakoza yesobola ebyenjigiriza bye Uganda byafuse bizibu anti ebyenjigiriza ate nga gwe musinjo gulina okuweebwa omwana okuteekateeka ebiseera bye bijja ekyo gavumenti mukimanyi ekyo kituufu nti bikyuka lwa nsonga embeera yeefaanana etya gy'osomerezaamu omwana ensi bw'egenda tosobola ga nti bisigala kyekimu waliwo factors ebyaffecting kati nga njagala okukulaga nti olwaleero ensi yonna apart from amawanga ga Africa gakyakula amasomero agasinga gonna ag'abazungu okusinga betalina nnyo skills omwana agenda okufuluma wano ng'alina ekintu kyateekeddwa okukola neffe twasigala omwana olwo musiyolo oli nti mulimu n'ebintu bibasomesa makerere ng'omwana tebigenda kukolaki kumuyamba kati bwabeerawo new innovations tosobola kusigala kyekimu nga bwe wali mu 1960 oba 1970 oba mu 1980 ebintu bigenda embeera ekolaki egenda ekyuka kyenzikirizaganya ne Honorable Ssemujjunganda nti olwaleero okujjako okubeera nti embeera Uganda n'ensi endala zonna wezituuse tuteekwa okumanya ensi eragawa ensi bw'etambula oteekwa okubeera nga mujjamu ezo subjects eziyamba omuntu ng'amaze okugraduatinga ng'asomye skills ezimala mu nsi z'ebweru bw'ogende China. I was in information and technology China mu university nga tugenzeyo 2017 nga basomesa nga bo university yabo babasomesa omwana ogenda okutuuka ku university nga amaze okuyita mu mitendera egigamba oyise muteeko oyise wano kweganga ogenda okutandika okukozesa ng'olina gwe kennyini ku bulamu bwe kyewekozesa. Ekyokubiri kye tulina okulwana nakyo ng'ebyenjigiriza bwe tulina okulwana ne mindset change. Nze sikkiriziganya abaana abava wano bagende bakolere million 1 million shillings. Nadde nsoma ku research eri Makerere mu economic policy research eweereza ebintu byosobola okufuna mu sente. One of the thing natunulidde watermelon. Watermelon muyikeemu ofuna ekulira ennaku 67. Cost input ekinene nnyo oteekamu 2.8 million Uganda shillings. Kakati omwana ogende Dubai. Okay. Asasula essente zitaka wansi million 5 n'emitwalo 40. Naye bw'oba concentrate nze ng'osomeseza nti kino kivaamu kino awareness ey'abantu ne bava mu theories ziri nti ngenda kukola bwera abamu bagendayo for excitement. Omuntu okwata million 5 n'emitwalo 40 n'ofuna yika 2 nga gross yokka evaamu million 7 eya wano yeeka. Tosobola kufuna sente. I think what we need to do nti embeera tuyina okugirwanyisa okusinziira bwekoze eki bwebeze. Njaga okwongera n'ekirala tuli mu digital world. Luli wagendanga mu banka nomala essaawa mmeka nga baga nti ogenze mu banka osiibayo naye kakati abantu balina okubasomesa okumanya ICT bweri. China bakoze n'amasimu nga bw'ogendayo okusuubulayo bw'oyogera Oluganda esimu interpretinga osobola n'ensi endala. So those new technologies zirina okugenda n'embeera nga bwefaanana. Honorable Kakoza wano waliwo Matovu Richard agaye nti mu mirembe giri egyedda nga tufunye obwetwaze ebyobulamu byabanga bya bwereere eddagala nga malwaliro libaayo
ebyenjigiriza nga bya bwerere wonna ku bantu bameka what were the population ng'omuzadde ta spending what were the population obugagga bw'ensi by then bwali bwenkana ki exactly GDP yali efaananiti we mwajjira mu 86 gavumenti we yajjire ne NRM yalina ssente mu reserve waliwo GDP yali ku bumbi bwa dola bwali busatu n'ekitundu nga ku population y'abantu bameka era baali batono by then kati tulina abantu milioni 10 n'obugagga bw'ensi bweyongedde okutuuka ku billion dollars za America tuli ku dola 52 n'ekitundu oyo obuuziza kamuddemu bino bikoma wuddi ebyenjigiriza eby'obwereere obujjanjabi butuuka eri abantu n'ebirala kankubule mwami gundi ensi bwe beekulaakulana n'America today ekyalwana erwanyisa ebintu bina byokka political stability ekyokubiri economics ebyenfuna byensi ekyokusatu social services zogabira abantu ekyokuna innovation za technology yensi pillars kwe zimirira kati njagala mbulye mu 86 waliwo ki njagala kati abawuliza radio eno bajulire wali tosobola kuvaano n'otuuka Masaka oba n'otuuka Embalala mu lunaku lumu kati totambula enguudo ezaali tamaked mu 86 zaali teziweza kilomita 10 mu 10 kati oli mu kakaaga amasanyalaze go wali oyina ne factories zetuyina zaali megawatts 8 kati oli ku meka I don't know abantu simanyi oba ensi bagiraba engeri gyetambula ebyo babiraba naye beewuza bwewuza njagala okugamba abantu abawuliza radio CBS nti mugoberereko bw'obanga otambula okuva e Masaka omanyanga otambudde lugendo ki luli kyali ki nze bw'ŋŋamba nti ekonomi y'eggwanga eyali ku just olina ogambye $1 million yali biliyoni mu 86 yali biliyoni 3 kati olina meka mu reserve olina mu 23 kati oli mu $59 billion ziri 52 billion dollars what was the income per capita omuntu yali ayingiza sente mmeka olunaku nga bambalidde average GDP bagibala okusinziira ku nfuna y'abantu ey'eggwanga n'abantu ennyingiza yaabwe katuli ku $1 mu 10 naye ku olwo bali income per capita yali yenkana sente mmeka mwami Kakoza mu 86 we twalina obumbi bwa dola za America busatu mu obukadde 923 GDP abantu twalina obukadde 15 ennyingiza y'abantu yali efaanana etya kakati tulina obuwumbi 52 n'ekitundu ku bantu miliyoni 45 exactly ne income per capita yali yenkana ki waliwo yali asobola okuyingiza average $8 obugagga bwali bwani buno anti nkunyonyola nti economy tebagibala bwe batyo nga mwe bumu nti obugagga bwali bani bagibalira ku bantu abafunye n'abantu abatono ne bajja mu income per capita ye GDP enkula katukomerwa oli ku Manduso napulize Manduso kulya kadde katutwala kaweddeyo n'enkikakasa nti wali owuliddeko ekigambo insurance nayo kimanyi bulungi omanye emigaso gya insurance training college ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisaawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga certificate in insurance professional certificate of proficiency genda weewandiise otandika olugendo lwo mu kisaawe kya insurance training college ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo ga insurance ku mutindo gw'ensi yonna okuwandiisa genda ku mutimbagano www.itc.sc.ug oba weereza email ku admissions@itc.sc.ug essimu erina otinnya M7 335 notinya M7 335 Insurance Training College bakulembeza bukugu ab'ekitongole yuga nti okusomesa omwana kyekirabo ekisinga kyosobola okumuwa omwana yotwala omwana ku Exodus College School somero lisomesa abayizi amasomo ga arts and sciences ku mutindo gwa waggulu ddala okuva ku ssene esooka okutuuka ku y'omukaaga ebisale bisoboka bano nno somero ly'abawala n'abalenzi lya boarding n'abava ewaka tebakoma ku kusomesa bya mu kibiina byokka beetaana n'ebyemizannyo okutumbula ebitone Exodus lirina computer lab library ejjudde essomero liri wagazi abaana beetaaya abasomesa balina obukugu mu curriculum empya okuwandiisa abayizi kutandika December genda ku Exodus School erisangibwa Wakiso Hoima Road kilometers 4 okuva ku tawuni y'e Wakiso essimu erina noti 7 noti 437 noti emirundi 3 oba noti 392 842 noti 9 noti akadde kaweddeyo abamasimu mugenda kunsonyiwa sigenda kugakwata ombaka baagala mu 86 bw'otunulira omuwendo gw'abantu gwe twalina bukadde 15
twekubisizaamu emirundi 3 obugagga bwa Uganda bwe twalina bwali obuwumbi 3 obwa dola n'obukadde 9 kati obuwumbi 3 obwa dola n'obukadde 9 kakati bwekubisizaamu emirundi egisukka mu 15 obugagga bw'ensi eno kati olina sente meka mu reserve kakati ombaka bagala tugende obuzibu buli luddawa kakati ebyo byonna obyogedde naye tandika ku kibuuzo kye wabuuzizza nti enteekateeka y'enkulaakulana ng'eva ku bato eri luddawa gavumenti eno ey'abano bakakooza ne bw'olaba nga afiirawo nnyo agiwolereza nnyo okutandikira ddala ku skilling egyayogeddeko okutandikira ku skilling gyayogeddeko ekisooka gavumenti ebintu bingi ebyogerako naye ng'ebyogerako bwogezi nga terina na political will oba bweteefuteefu oba bwagazi obw'okukyusa embeera ez'abavubuka wadde nga bebasinga obungi naggambye nti mu kakiiko kennyini kendika ka government assurances oba ebisuubizo bya gavumenti ekimu ku bisuubizo kwe kw'okuteekawo skilling centers okwetoloola eggwanga naye nga ogenda n'otunuulira ebitundu kangambe nga Greater Mubende waliyo skilling center emu n'ogenda e Kayunga skilling center emu naye ng'eri e Kayunga yejja okuvaamu abaana abava e Kayunga abava e Buyikwe abava e Mukono abava e Wakiso abava e Mpigi bonna bali ku egi ey'e Kayunga bw'ogenda ku y'e Mubende nga yegenda okuvaamu abaana bava e Mubende Mityana Kasanda Kiboga Kyankwanzi genda e Kaseese naye ng'ebyo byonna obivuddeko bwe twagenza okubuuza nti bino ebyuma bano bebogeddeko bakakooza tekinologi kubanga ensi kati eri ku mulembe gwa tekinologiya gyebiri abakulu ne bagaa nti ebyuma gyebiri nebugaa nti mutukakase nti gyebiri nti byo byazze naye tebinaba kubeera installed kati olwo abaana eyo basomayo biki Kaseese tewali kintu n'ekimu n'olwekyo tewali bweteefuteefu okuva mu gavumenti eno okuyamba ku bavubuka okukulaakulanya oba okwongera ku bugagga obw'eggwanga lino singa wabadde waliwo political will embeera yandibadde yanjawulo naye olw'okuba political will teriiwo embeera tesobola kubeera yanjawulo paka bo bennyini nga bakoze eki kyova olaba nti onaawagira nnyo nga gamba nti abasobola bagende mu masomero aga bbeeyi abatasobola babireke gye basobola naye nga bw'olaba ebiri mu ga gavumenti byebiri mu masomero gali kitegeeza nti abaana abamu obawadde omusingi omufu abalala bali ku musingi mulungi nnyo ebibuzo bingi amasimu gaaka naye akadde kagenze wano waliwo munabyanjigiriza agambye ensi bwe bali kuweereza nze nga munabyanjigiriza nsaba Honorable Kakooza atumanyise gavumenti kyetegekedde abaana ba Uganda abagenda okutuula sini ey'okuna nga basomedde O-level emyaka 5 mu new curriculum kyokka nga mu primary basomesebwa mu old curriculum ne ku A-level gye balaga bakyali mu old curriculum banaasomera mu nkadde oba era gavumenti eneebuguutana bagenda okuyingira sini ey'okutaano n'ereeta empya nga bwe yakolanga ekyusa O-level kubanga tebalina bwagazi bw'abantu onaga nti ssebo we bali kuweereza Kakooza mumbuulize nti amasanyalaze geeyongedde naye unit eri ku mmeka amaka gonna gaaka gagulikako abagagga basobole yekyagamba abamu oba mufa abamu bamubeera mutya ye Kakooza kyagezaako okugamba nti Uganda y'abamu ebibuuzo bingi Kakande Robert Musoke ali Sweden waliwo nkuyegetetya Sabo Mwami Lwanga Bita ebibuuzo bingi nnyo wajjude WhatsApp judde sobola kubimalayo katumbe wumbe tusibule Kakooza abakubye amasimu mbebaza bwe tuba twogera ku bintu bya economics si bya kusaagira muzibeera figures kubanga these are facts weziri tosobola ganti olwaleero Uganda ya creating factories okufa 2015 factory 105 ne employing abantu emitwalo 89 nga toyina masanyalaze gamala teziri nayo ngane tubadde mu committee onagamba nti teziri nayo babadde bazigula ng'olaba kapeka waina izo factory mekeze exporting trailer za tiles zaali luddawa wali osobola okukola factory nga amasanyalaze tegamala you see what odiringa ne economy y'ensi mu bantu ba bulijjo gagulikako ono kyabuuzizza unit masanyalaze nga tetunafuna megawatts okujja ku 15 mu bisatu yali mu 20 cents yali mu dola ndoza yali mu dola nga 2 kati ya Uganda gagulikako today geyongeddo anti linda kati geyongeddo bungi reduction ize kubanga libe twabera buli unit yali egula dola 2 kati etuse mu cents 10 that means omaze okukifuna tosobola kukola ku creating employment
nga toyina factories Toyanziza employing nnyo. abantu Toyanza honorable major Kakoza. component ya factories gabeera masanyalaze Okay. walina megawatts 8 kati oyina kakaaga Toyanziza. ngero gavumenti era balina amaaso ebbeeyi eriruddawa kati ekendedde eri ku 9 cents Honorable Bagala. yakutegeezezza Honorable Bagala. Kakoza kyagambye Honorable Bagala sibula kuwuliriza. tafuddeeyo agambye nti Ekendera. abasobola uganda bagibeeremu basanga tewali abatasobola babeere mu mbeera embi no egenda ekendera era njagala Honorable Kakoza toyanziza kadde kaddusa Honorable Bagala nkusibudde batulabira ab'emityana kale sebo ampuliriza tugenze mu mawulire Olivia Kwagala ali wano tuddingane